kitalo ddala kino mbadde sikiwulirangako bukyangambaawo. Kadaama addidde nnyinimu n'amukwata n'amufumita ebiso ebimujje mu bulamu bw'ensi eno. Kadaama gwe njogerako si Munnakenya, si mu Tanzania, si mu Nigeria, wabula Munnayuganda. Amanya ategerekeseeko nga Vicky Ajok nera ng'ono Munnayuganda Kadaama. Kigambibwa mbu poliisi yamaze dda okubeera nga emukwata. On top of that n'akonfesinga nti ddala kituufu nze eyafumise nnyinimu paka we namumizza omukka ogw'enkomerero. Kigambibwa nti banene mu nnyumba babaddemu nga babiri. Omukyalo ono gwe baafumise abadde muzannyi wa katembo oba muzannyi wa firimu nera nga amanyikiddwa nnyo abantu. Kiringa nga wonoogamba Mariam Ndagire oweeno, yes, kiringa wonoogamba Mariam Ndagire Kadaama gwe yase. Omukyalo ono kigambibwa mbu yali yaseparatinga n'ebbanga bafuna divorce, kati ng'ennyumba eyo agibeeramu ye n'ono Kadaama Omunnayuganda abadde ng'amuyambako. However, okusinziira ku poliisi egamba tebalina bafuna clear information besides okubeera nti Kadaama ono akonfesinze nti yafumise omukyalo ono paka okutuuka okufa. Tebalina bakufuna clear information ki ekyamuleetedde okubeera nga akola ekikolwa ekifaanaganako ng'ekyo nakyo ekyabaddewo mu bisenge eyo bulijjo gye beggalidde mu nju bwe babadde nga bawangaalira abantu ababiri. Mawulire ga Ncukwe, mawulire ga Nnaku, mawulire ga Nsisi. Naye ono ku SMX Media tugenda sigala tukuwa information paka ku detail eneesemberayo ddala. Gwe kyonna okola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere. Still wano ku SMX Media nkujjukize nti tutambula n'omulongo waswa ye mukumi wa Kyoto. Ebizibu bikwezimbyeko akayumba, oyagala visa, oyagala mirimu, buli kimu ajasobola nnyo okubeera nga akikwasaganyizanga nga kumira Kyoto. Mukubireko ko enamba y'essimu gy'olaba kapande wansi. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu mmanvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto.